Nga bulijjo tuba tuyingiddewo ne programu yaffe ey'abasawo nga tulaba ngeri ki abasawo bano gye basobola otuyambako nga ffe okumanya ebirwadde ebyenjawulo nangeri gye tusobola okujjanjabamu obulwadde omuntu bw'aba alina. So tukuleetera abasawo abakugu ne tubeerako n'engeri gye tusobola okutanyaamu ensonga zino. N'olunaku olwaleero ndine Musawo Lukia alina kyagenda otusomesa oba alina obulwadde bwagenda otusomesa. So tubeereko n'engeri gye tusobola okweyigiriza abaagala okubeerako n'ebintu okuwandiika okubuuza ku bibuuzo mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. So mbasaba busabi tukwasaganye ekintu kino mu mbeera ennungamu. Naawe alina kyayagala okubuuza enamba eri awo wansi, naawe ayagala Musawo Lukia era of course tukubira ku namba eri awo wansi ne tukwasaganya ekintu kino steady. Nze Medimenta era nga bwendi kuleetera abasawo abakugu. Musawo Lukia buza ku bakulaba. Abanda n'abampuliriza nsanyuse nnyo okubalaba. Era ndi musanyufu Mwami Medi okubeera nga nokoddeyo omulundi omulala okujja okuteeka ettaffaali ku okukendeeza oba mu struggle n'ey'okukendeeza ennamba y'abakyala abafiira, abafuna obuvune, abafuna ebizibu mu biseera eby'olubuto, mu biseera ebyakasanya n'ebya Nakawere. Olwaleero omulamwa tugenda guyita PPH oba okuyiwa omusaayi okuvaamu omusaayi naddala ng'omukyala naddala omukyala oyo ng'amaze okola ki okuzaala. Mwami Medi buli wendaba oba buli wendeeta emiramwa weegiti nfuna enyiike ku mutima. Okuvaamu omusaayi mu nsi yonna ye namba 1 katira eri abakyala bano ab'embuto naddala mu biseera bino eby'okusumuluka oba ebyasanya. Abakyala bavaamu omusaayi, bayiwa omusaayi mungi era mu nsi yonna nga wenkugambye nti abakyala kyekiri mu kusinga okutta oba otugumbula abakyala baffe abali mu kuzaala. Mu nsi yonna kiri ku likodi nti obukadde 14 abakyala be bafuna embeera eno ey'okuvaamu omusaayi oba okuyiika omusaayi. Naye Mwami Medi ku nnamba eno obukadde 7 be bakyala abafa globally oba mu nsi yonna. Eyo namba si ntini. Remember omukyala ow'olubuto tabeera mulwadde naye kyekimuviirako okufa. So okuyiwa omusaayi kuno kyamaanyi nnyo era buli mukyala oyo ateekateeka okufuna olubuto, oyo ali asitudde olubuto ng'ateekateeka okuzaala, n'oyo ali mu kuzaala gwenjogerako nti ali mu labor suit yakagiyingira, oyo amaze okuzaala kuba PPH eno kitegeeza postpartum hemorrhage, okubleedinga ng'omaze okuzaala. Njagala omukyala oyo yenna gwe nokoddeyo abeere so attentive okubanga awulira information eno ey'omugaso. Tusobole okukendeeza ku nnamba eno. Mwami Medi abakyala bano we babeera nkugambye nti no bukadde 7 be bafa. Naye waliwo abamu ababeera nga bakiyiseemu nti tebafudde, bafuna obukaluubirivu physically, nti babeera traumatized, bafuna infections, bafuna saa zino tulina fistula aliko. Bafuna fistula so tebabeera mu mbeera ki nnungi. Era n'ekirala abakyala bano babeera psychologically tortured. Mwami Medi abakyala bano nti olumala okuzaala n'ayita mu mbeera eno ey'okuyiwa omusaayi, okufuuwa omusaayi oba okuvaamu omusaayi omungi, abeera tayagala kuddamu kuwuliza ku kintu kuzaala. Abakyala bano babeera tebaagala kuddayo muleeba. Abakyala bano n'okulaba nti oli ali lubuto, abakyala okulaba nti omukyala ono ali lubuto tebaagala kuddamu kukiraba. Tebaagala kuddamu kufuna mbuto olw'embeera eri ke baayitamu. Abamu n'okulaba ku musaayi n'ogubeera gwa nkoko babeera tebakyayagala kola ki kugulabako. Mwami Medi of recent nafuna omukyala. Omukyala ono abadde anywa eddagala oba attending antenatal ewange. Omukyala ono tugenda okutuuka mu myezi 8 omwana ono nga yeekiiseemu kye tuyita transverse oba tatudde bulungi, teyeebase bulungi.
Kati nga health facility yaffe nti tesobola kuhandolinga bakyala bano nakola ki nagenda emulago omukyalo ono yakomyewo nanyumiza nangamba omwana mu butanwa oba Allah ye yakireeta nakola ki na yebaka bulungi nasobola ozaalibwa bulungi naye olwava mu kuzaalibwa obulungi okwo omukyala ya bleedinga paka sawa zino tayagala kwesembereza ddwaliro lwaki nti no ayinza okusangayo accidental omusaayi n'agulabako n'ogugwe gwennyini ogw'obwa nakawere takyayagala gutunulako so enembeera eri severe kizibu ky'amaanyi eri abakyala bano abagiyiseemu era kizibu ky'amaanyi nti bangi abali mu kufa kuba ye number 1 killer eri abakyala abamaze okuzaala. Yes. Musawo Rukia tutunulira okubreedinga. Tugenda tunulira okubreedinga kuno okuva ku muntu yenna asuubira okufa. Oyo yenna asuubira okufuna olubuto alina kirowoozaako. Then woba oli lubuto osuubira okubreedinga. Okuzaala. Yes. Waliwo okubreedinga ng'omuntu ali lubuto? Waliwo okubreedinga ng'omuntu ali lubuto. Ale pregnancy. Late pregnancy okugeza omuntu avuddemu olubuto mu simple term omanya abakyala abatulaba baagala okuwulira ekigambo kino nti miscarriage. Ate nga ffe tukiyita abortion kuba abortions zanjawulo nyingi lwakuba okozesa ekigambo abortion abamu balowooza akikoze intentional abadde akola ki ate nga criminal mu Uganda okugyamu olubuto musango. So tugenda kutunulira okuyiwa omusaayi mu bakyala nga amaze okuzaala. So ekintu ekyo kyetugenda otunulira ku kisobola okwewalika? Oli waba akifunye asobola okirwanyisa nga akozesa omusawo omukugu. Kituufu. So awo wenyini we tugenda okutunulira ne Musawo Rukia so mbakubiriza mu abali abakyala oba abaami nawe ng'osobola okuwuliriza ensonga zino walayi sobola ziwandika wansi ate nobeerako n'engeri gy'osobola oyisomesaamu omukyala n'okwasaganya embeera bagamba obufumbo mulina kwatagana ebintu bino okulabika nti of course mubikolamu embi omusajja waba ategedde knowledge osobola ogiwaako omukyala waba omanyi waliwo abakyala abeera bize nga okumanya kwabwe ebyadda tebeetaaga nnyo tebeetanidde nnyo okumanya naye omwami woba otegedde saazi n'atulaba ku mitimbagano gyaffe gino walayi nkusaba osobola osharinga osubscribinga no commentinga oba olina ekibuuzo okwatagana ku mbeera Musawo Rukia gy'agenda otusomesaako olunaku olwaleero. So Musawo mbadde nsaba wenyini awo tutandiikirewo otubuulire biki ebireetera ye symptoms oba bibeera ne signs byonna n'otubuulire nangeri ky'omuntu byasobola okwewalamu embeera eyo. Kyekireeta okuvaamu omusaayi guno Mwami Medis ezo causes nazi arrangings mu bitundu bina ze tuyita the 4T's. Kyesooka tulina kye tuyita tone oba uterine atone. Embeera ye nabaana wenjogera ku nabaana ntegeeza ekisawo ekyo oba uterus omwana mwakulira. Uterus eno yatondebwa nti eina segments upper segment ne lower segment. Omukyala wabeera afunye kye tuyita ebisa oba ali mu labor contracting uterus eno waggulu ebeera yebikula contractinga then wansi eno ne yebikula retractinga okusobola okusindika omwana okusobola okugula nabaana omwana ono akole ki ayitemu mu kiseera ekituufu. So we wabeerawo obuzibu nti segments zino tezicoordinatinga mu kifo eno eya waggulu ocontractinga tugiraba either eri mu kurelaxinga oba teri mukola kintu kyonna. Wabeera nga waliwo obutakwatagana mu segments zino kijja kuleetera emisiwa gino egiri mu uterus omwo okufuuwa ki omusaayi yeyo bleeding nga naddala omukyala nga amaze okukola ki okuzaala. Tumanyi bulungi nti buli weecontractinga eno wansi ne retractinga wabeerawo emisuwa egyo nga gyetugga
gitugibwa nti bleeding yadde ebaddewo naye egenda esala buli musiwa gukola ki gusala gutugibwa teguddamu kufulumya ki musaayi yeyo koze esooka koze ey'okubiri tulina kye tuyita trauma tutunuulira ebireetera abakyalo bleeding nga bamaze okuzaala wenjogera mu kwogera ku trauma eno njagala sooka nkuwa example mwami Medi nafunako omukyala era n'abasaala banjulira omukyala ono yafuna teya oba yayulika wano mu kusindika ki omwana mu kusindika omwana nti afunye teya ayuwa ki omusaayi we yayuwa omusaayi of course mbeera nino okola ekyetaagisa mu ebyo ebyetaagisa mulimu okutunga okuripairinga teyeeyo ntegese ebyuma ntegese buli kimu wuzi nkole ki ndipairinge teyeeyo omukyala yaŋŋamba ekigambo kimu nti saagala kola ki kuntunga nja kunywa kamunye wagatte nja kozesa mukasa abamu bakozesa ekiwankulata bingi so kino kyo kitudemoralizinga ffe ng'abasawo kuba kati wano ndi mukugamba nti omukyala wafuna trauma zino eyinza okubeera ku cervix omumwa gwa nabaana esobola okubeera ku wano ku muwaatu omulala eyinza okubeera ku skin eno gye tuyita perineum gye tuyita perineal tear so we wabeerawo enjatika oba okuyulika mu bitundu awo byonna bisobola okufuuwa ki omusaayi solution yakutunga wabula nga wenkugambye nti oli omukyala ye yagaana okutungibwa n'agamba yajja kunywa ekiwankulata so kino kibi nnyo ddala era nkivumirira abakyala era njagala oba encouraginga nti wobeera olina omusawo mu kaseera kano nti omaze okupushinga omusawo kyasazeewo abeera tayagala kulumya takuyinaako obuzibu wabula ayagala kutaasa mwami Medi y'ensonga esooka lwaki abaami batandise okudduka abakyala baabwe baganya batunga n'olaba nti oli mugazi ne currently tulina abakyala abajja for secondary repair nti amala okurealizinga ekizibu kye nga yagaana okutungibwa ne wayita emyezi n'emyezi alaba omwami takyayagala beera ki naye n'akomawo n'asuula ensobi n'akomawo mu ddwaliro tukole secondary ki repair ekitali ki kirungi wabula okutungibwawo naddala awo nga wakamala kuzaala kireetera ennyama eno okukwata bulungi n'oddawo buki obutonde bwo bulungi era nga mu bulungi nti omwami yabeera takola ki takudduka koze eri endala eya PPH tuyina kye tuyita retained placenta mwami Medi saawa zino omukyala azadde sisobola mugamba nti sisobola mukulisa mwana ng'omwana ono ow'emabega tanaba kuvaayo kye tuyita placenta tanaba kukola ki kuvaayo mwami Medi placenta eno etta abakyala era omukyala ayinza okurejoicinga ayinza okujubilatinga amaze okuzaala kasita omwana avaayo ayinza asanyuka naye nga kiri kigundi kimu kikyalimu nze ng'omusawo sisanyuka lwaki tukyalina olutalo era luno olutalo lwe tukyalwana mu nsi yonna tukyalulwana nti omwana ono ow'emabega oba placenta ebeera evuddeyo awo nno nsobola okukulisa ki nogamba kulika baby kulika baby tuyinza okubeera nga omukyalo ono ayinza okuba nga alina kye tuyita placenta previa nti mwami Medi placenta previa nti placenta eno mu kifo okubeera waggulu eri mu fundus yo Allah yagikola nti egenda beera ku mumwa gwa n'abaana okusinziira ku degrees placenta eno abakyala abamu ewebeera wansi bazaala okusinziira ku degrees ne guidelines ze batuwa then abamu bakulongoosebwa so mu baana abakyala abazaala ne placenta eno ng'eri wansi mu placenta previa tulaba nti wabeera amaze okuzaala ogijjeyo bafuuwa omusaayi omungi so eyo nayo nsonga lwaki abakyala bakola ki bableedinga tulina kye tuyita abruptio placenti nti
placenta eno eyawukana ku bisenge bya nabana ne detachinga we detachinga remember nabana eri mukola ki kupampinga omwana akole ki afulume ate eyawukana ku bisenge bya nabana eno prematurely mu kiseera kyetateekeddwa kola ki ku separatinga so tulaba omukyala nti akola ki afuwa omusaayi tulina kye tuyita placenta crater nti placenta eno yekwata ku muscle layer eya uterus wano mu kuzaalisa placenta kibeera kizibu nnyo ogizaalisa egweyo mangu ate mwami Medi placenta tissue yonna weerisigala mu nabaana omukyala ajja ku bleedinga oba kufaafe paka we tuligijjayo awo naasobola okukola ki okutereera wobeera togijjaeyo agenda bleedinga paka kufa so kyamaanyi era kikulu nnyo omukyala okola ki okiwulira era okitegeera tulina cause eri endala gye tuyita blood clotting thrombin abakyala abamu olwa medical conditions abakyala saa zino tulina blood pressure abakyala abamu balina anemia tebali mu kukozesa bukerenda bwaffe buli obw'omusaayi clotting factors oba zikendeera ebintu ebyo ebikozesebwa mu controllinga bleeding bikendeera mu mubiri gwabwe so wano ku placenta site webeera nga waliwo okubleedinga ye ng'omuntu mu mubiri gwe temuli ebicontrollinga bleeding byakendeera tujja kulaba nti omukyala bleedinga oba afuuwa bufuuyi ki musaayi ye Medi abatulaba mwena nsuubira mutegeera ensonga gye tuliko musawo kansuubira ekigendererwa kyaffe ssaawa zino njagala twagala abakyala bamanye biki ebireetera okubreedinga nga bazaala oba nga bamaze okuzaala mu mbeera eyo otuwadde ebika bya mirundi ena ebikozinga of course omukyala okubreedinga omukyala waaba azaala nga pushinga ayinza okuyulika wansi na breedinga waliwo ne placenta eba evaayo yeekwata ku nabaana baba balina ogijjayo so mu kugijjayo amaanyi geekozesa obusiwa bufuuwa omusaayi oba nesigalayo oba ekitundutundu nekisigalayo ebeera efuuwa ki omusaayi tulina nekyetwagambye thrombin nti clotting factors z'omukyala oyo zakendera ki mu mubiri obeera tolina clotting factors kitegeeza bleeding ejja kuba y'amaanyi omusaayi gujja kugenda bugenzi nga teguklotinga oba tulina ngeri obusiwa webwetugamu controllinga ki bleeding eno then tulina kyetuyita uterine atony nti enkwatagana ya segments zino eza uterus ebbiri nti ene contracting eri relaxinga watabeerawo connection eyo omukyala akola ki ableedinga musawo kati kyenjagala okumanya waliwo embeera omuntu gy'asobola okumanya n'agamba mu kuzaala nyinza okubreedinga nnyo mwami Medi wemba amaze okuzaala nyinza okubreedinga ennyo nyinza okubleedinga ennyo bakande wano wetugenda ogamba risk factors mukyala ki kandi oba omukyala gwe oli mu katyabaga okubleedinga ng'omaze okuzaala zezo risk factors nti oli candidate wa PPH naye nga bisobola okwewalikamu tusobola byewala tutunulire ensonga ezo then tujja kulaba kiri ekyo tulina kye tuyita placenta problems nga kye tugambye mwami Medi placenta problems zino ennaku zino tuwa encouraging abakyala okukola sikaani oba ogenda mu ka-TV abamu bakayita ka sikaaniya mu biseera nga akyali lubuto nga lutoototo oba throughout pregnancy mwami Medi sikaani esobola okufeffetta neraba nti omukyala ono alina placenta previa nti omwana ow'emabega ali ku mumwa gwa nabaana mwami Medi
scan esobola detecting anti omukyala ina placenta accreta nti placenta eno yekwata ku endometrium normally naye egenza an extra mile nedda mu myometrium oba masoleya eya uterus scan esobola okola ki okukiraba so weekiraba naffe ne tukiraba ng'abasawo tukyetegekera tutya type ogenda kuzaala otya bwe tulaba ekintu kino naddala placenta previa types ziri endala tugamba omukyala ono wabeera atandise okulumwa bamuggyemu omwana by cesarean section era we bamugyamu bleeding tejja kubeerawo eyinza okukola ki obutabeerawo sigambye nti nno be balongooseza teba bleedinga mwatu ba bleedinga naye olw'ekizibu kino tukijjeewo omwana ne tumufulumya nga oba okitegeera ne tutangira bleeding eno kyekimu ne placenta accreta nti bamuyingidde ne bamugyamu ne finger like structures ezo ezakwata ku myometrium oba masoleya ya uterus n'atokozesa amaanyi ne mu kusindika wano nti biri ebyakwata mu masoleya tebisigalamu tobola abakola ki bakujjamu omwana by cesarean section nebiri ebyakwatayo bakola ki babijjamu kibeera kyangu okola ki okubijjamu ekitegeeza kyogamba scan esobola otuyambako omuntu okumanya nti alina ekizibu bwekiti candidate oba PPH ne mulaba engeri y'okumutegekamu nga mumaze okonfaminga problem nti omukyalo ono ayinza okuba oluvannyuma lw'okumanya nti omukyalo alina problem we musayira onagamba ono okusinzira ku gundi kale tukole siza aleme ku breedinga nnyo however yadde nga bw'otugambye nti abasiza nabo ba breedinga naye waliwo kyemutaakirizaako wano ekitonotono mwami Medi ensonga eri endala omukyalo ono ali ku risk okufuna PPH waliwo abakyala nti balina kyetuyita overstretched abdomen oba distended abdomen olubuto lwakola ki lwagejja nnyo